Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko naddala mmwe abalina abalongo nga baakona. Mbaleetedde eddagala abakyala bangi mu abalongo bammwe baakona, abalala mwabukolako nga muwanvuya ne mutagaziya balongo abo, ate nga kirungi nnyo okugaziya abalongo. Kiba kyetaagisa bw'obeera osika abalongo abo fuba okulaba ng'okola ki ng'obagaziya. Kati nkwetedde eddagala erigenda okuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko oba okusika abalongo. Eryo ly'olaba oyo ayitibwa Namirembe, kwetedde Namirembe wamu n'ekitonto. Ekitonto soera mukitegeera, oyo ayitibwa Namirembe gwe ndi mu kulaga. Namirembe njagala okuyisa Namirembe gwe bayita Namirembe omukazi. Oyo abeerako akamuli nga kakkala oba tugiyite pinki, kabaawo kakkala. Namirembe oyo omukazi ajja kukola bulungi nnyo. Namirembe omukazi akamuli ogenda kuba okalaba, njala weetegereze obwe ndi mu kukongolako. Twagalako bukoola bwokka bw'olina okuggyako ku Namirembe, ggyako bukoola bwokka. Kuba eddagala lyo tulina ekkola gye tugenda oddikolamu be nga likuyamba. Ndowooza okulaba kakkala yoyo Namirembe gwe bayita omukazi. Kakkala okalaba ku kamuli ako kakkalakala akaliko akatintini, bw'atyo bw'afaana gwe bayita Namirembe omukazi. Kati njala tufuneko ebikoola ku Namirembe, funako bikoola wamu ne ku kitonto. Kikyo kye bayita ekitonto kye ntandise okunyolako ebikoola. Njagala nakyo ofuneko bikoola byokka byokka. Ekitonto bwe kityo bwe kifaana, kirina ekimuli ekifaanagana bwe kityo. Ozo okiraba ekimuli twagala ekyo ekitonto kye tugenda okukozesa. Naye twagala ku bikoola byokka, ndowooza ekyo njala okiwulire bulungi. Kati kunyolako ebikoola ku kitonto, bwe tumala tugenda kubyanika. Tugenda kubyanika bulungi nnyo bikale, naye tetugenda byanika mu kasana. Egamba ekintu njagala okiwa obudde. Gw'ayagala okutereeza abalongo bo nga baakona balemera mu kkubo, wasika butini tewazigaziya. Kati oyagala kuzigaziya, njagala weetegereze bulungi nnyo. Tugenda kuba nga tukyalira ensiko bulungi nnyo. Kigenda kuba nga kitereera bulungi nnyo singa onaaba obikoze bulungi nga bwe ndi mu kubuulira. Kati obiraba nga ebiwedde ebikoola byonna biteeke ku kantu nga kagazi bulungi. Kwegamba kibeere kimu kikoola kimu, bibeere nga byetadde bulungi nga bw'olaba. Obiraba? Kati ofuna akasani oba kattule nganze bwe nfunyaako, omala obissaako bulungi. Njagala obyanike mu nnyumba, tobyanika mu kasana. Akasana si kalungi kwanika mu ddagala. Buli woyanika akasana ako n'oteekamu eddagala eryo n'olyanika mu kasana, ebiseera ebisinga eddagala liggwamu ekiwonya oba ekitereeza ekintu ekyo ky'oli mu kujjanjaba. Kati n'olwekyo eddagala ddungi nnyo odyanika mu nnyumba. Ndowooza kati olabanga awo, kati bibyo omaze obikolako mbitadde mu nnyumba, bigenda kubeera awo okumala. Kiba kisinziira ennyumba efunye ebbugumo ki, kuba bikala bulungi nnyo, omugaso ne gusigala bulungi nnyo mu ddagala eryo. Naawe kyenkusaba bikole bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba, obyanike mu nnyumba obirekemu. Kakati bwe bibeera bikaze, njagala obikolemu ensaano. Ebyo ebikoola byonna ebya Namirembe n'ebyekitonto singa biba bikaze bulungi nnyo, bikolemu ensaano. Ensaano eyo osobola okugikola ng'okozesa ngalo, oba osobola okufunawo obisekulira oba mu kinu oba mu kanu, n'obisekula ne bigonda bulungi nnyo n'obikolamu ensaano. Kati omala obikolamu ensaano eyo, njagala ofune omuzigo omuganda. Omuzigo omuganda ogwo ofuna omuzigo nga si mufumbeko, omuzigo omulungi nga si mufumbeko. Omala ogufuna, njagala ofuna akacupa bulungi, oguteeke mu kacupa otabulemu ensaano eyo, mikisinge ensaano n'omuzigo omuganda. Okitegedde? Mikisinga ensaano evudde mu ddagala eryo erya kitonto wamu ne Namirembe bikolemu ensaano bulungi nnyo. Womala mikisinga mu muzigo omuganda bulungi nnyo. Omala okumikisinga mu muzigo ogwo omuganda, kyenkusaba tandika okubeera ng'okola ki, ng'okyalira ensiko. Tandika okubeera okwata mu ddagala eryo eno nga bw'osika abalongo, bw'okwatamu nga bw'osika. Okitegedde bulungi, kigenda kuba kivaayo bulungi nnyo.
ligenda kuyamba bulungi eri eddagala singa onaaba olikoze bulungi. Ligenda kuyamba abalongo bagenda kuvayo bulungi. Ekintu ekirala, abalongo abo basike ng'otaddeyo omwoyo n'okwagala ng'oyagala, olw'ensonga nti buli wooteekamu omuzannyo abalongo abo babeera bajja kukona, baba bajja kulemera awo wantu wamu. N'olwekyo bw'otandika kitandikire ddala, kigenda kuba kikuyamba, abalongo bagenda kuvayo bulungi nnyo. Abo abaakona bajja kweta babe nga batambula, bawanvuwe, bagaziwe bulungi nnyo, okusingira ddala ggwe ng'olinako, ng'oyagala kwongerako, baakona oyagala gaziya, eddagala eryo ligenda kuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, gwe atategedde nsobola okwongera okunnyonnyola ng'ozze ku WhatsApp. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nsobola okunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasa mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.